tetugenda yeyo uliriza obubbi mu Uganda bulinga obwakkirizibwa n'ababba amabaati mu lwatu tebabakwata yonna gye muli bintu bitambulira ddala wano mu Kampala. Leero nkomezaawo omukulu Jemba, bulijjo mumbuuza Jemba aliridda wa Jemba twamukakanya Jemba baali bamukubye Jemba ng'erinnya Jemba naddala abaana ba Fangoni mugamba kiki. Leero mukomezaawo ate tuwayewayeemu omukyala maaso nkutumiddeko yonna gy'oli wagambye ate lwaki tonagenda kuntavinga oli mwana simanyi okubaali omwana namulese aba Fangoni kigambibwa nti nno waliwo omwana bamuyita Jajja Baamu yakubiddwa ne tekinnazuulikika oba tekinnabakakasibwa oba Bafangoni oba si Bafangoni naye ye agamba mu bigambo bye agamba Bafangoni. So ensonga z'eggaali zino kubeera nti nno kati bavudde ku bayimbi n'abayimbi naye eggaali n'eggaali zeekuba kiina kye kiyamba ekisooka bano abaana abali mu ggaali kibayamba bo nga bo oba gye kinakkomeekerezebwa tuyinza olaba ebizibu ebisinga awo bwe tubatandikira awo. Abo abaana bali kiyamba bano abakomandinga eggaali zaabwe okwongera ku sitasi yaabwe ekakasa nti nno tebalina magezi naye sooka tokubye nnyo kaddemu kiyamba bano abakulembera eggaali zaabwe ku sitasi yaabwe okweyongerako ekintu ekikakasa nti tebalina magezi lwa nsonga nti senga babadde bakozesa abaana bano nga tebabakozesa kulwanagana oba okitegeera bulungi kyalibadde kirimu amagezi. First of all babeera babasasula babawaayo omusaala okubeera nabo oba okitegeera bulungi baali badde bano babeerawo nga banoonya kasente kaakati naye bali mu bakozesa ensobi bali mu kubamenyesa amateeka kubanga okulwana kimenya amateeka naye kyenalaba kwabo abaana bakomanda baabwe bo balina engeri gye bakivaamu bo tebagenda mu actioni bakozesa bano abaana okukola effujjo ku bantu kati bano abaana the end of the day bajja kusangayo omuntu abasibe bajja kuba atakubika abakole ki abasibe. Yes bano bayinza okulwanagana nabo okubasasulira n'okukola biki baveeyo naye nze ndowooza bayinza okulwanaganayo n'omuntu omuzibu n'abatuusa wala. So nze ndowooza eggaali simbi naye muzigjeemu ekintu ekisobola okukaminga abantu abalala nti oluusi osobola okukuba omuntu abantu balwadde baggwayo dda omwana bo basobola okukuba omuntu by mistake naafa. Nze nalabako omuntu eyali omugagga yali awola sente abaana ba piki baali bamuyita Winox. Omusajja oyo yali mugagga nnyo ng'alina buli wamu n'emakindi awo yalinawo ofiisi wano ng'okkirirawo tinga ku mafuta yalina ekawempe yalina almost mu parts za Kampala zonna naye abaana be baakuba omuntu ekawempe by mistake wamala okumukuba baamukuba awabi yali wa boda nga bamubanja sente piki ya looni ne bamukuba awabi kati poliisi webiyingiramu ne basasula ne biggwa. Muto wange oyo Brian yali mukozi ku Winox nga manager wa branch emu ey'Nansana ne bamuyita yeeyimirire mukama we n'amweyimirira ne bamuta wamala okumuta waayitawo weeks nga 3 gwe baakuba by mistake n'afa. Omusango ne gutandinga into murder oba okitegeera bulungi twetooloola mpaka ku semwayi ekibuli nga baagala kukwata muto wange mpaka lwe baafuna oli omutuufu. So wenjogerera abantu abamanyi Winox ne kampani ze n'abamumanyi yayavuwala bintu byaggwawo kubanga wano mu kwerwanalwanako era abapoliisi sente bazikola ki bazirya. So nze mbadde ndowooza nti engeri kiri nti nno bakoze bambi balinawo obuntu bwabwe bakoze okubuprotectinga balekera okukola effujjo erirumya abantu abalala wabula effujjo eribongerako sitatasi yaabwe okuwagawagamu okutiisatiisatiisaamu batiisatiise sitatasi zaabwe zeyongere maaso naye kiri eri ekyokulumya abantu bagenda kufuna ebizibu. Nkyogedde nga mulaguzi mutunule mulabe bwe banaagenda mu maaso n'ekyo ekintu omuntu omu bajja kumukuba by mistake afune obuzibu obunene. So nze ndowooza ekyo si kituufu tekyongerako industry ekyalibadde ekituufu abayimbi bonna bulijjo babeera n'eggaali zaabwe. Chameleone yabeeranga ne Lion nga baliyoni bonna ggaali era ng'atambula nabo. Bobi Wine yabeeranga ne Firebase
nga firebase yonna akola ki atambula naye tebayina gaali zirwanagana oba okitegedde kwetuusaako bantu bulabe kati ekyo kyenjagala butereezeemu bakole nga bali we bakolanga bakulu baabwe kuba kwe balabira. Okay, awo nnyini wetusimbulidde embalaasi kansubire tuno kati omuliro oguwulidde gutandise nagwo sooka oyanjule ankoje. Amannya nze Mulangira Jemba Joseph Kiweewa, nze batiibwa events erinoonya ssente, ndi mutegesi wa bivulu ate ndi analyst ndaba ensonga zino nga we zitambula. Wabula njagala okusooka mwenna okubasaasirako abaalumiddwa muganda waffe Baby Deo Star owa Kawanga nti kitalo nnyo kitalo ddala. Mukulike ey'abazzu ne batuziikirako nammwe abatabaddeewo mu ggwanga naye nga mwatuziikiddeko mu mitima. Nammwe njagala kumwebaza nti mwebale nnyo kye mwakoze kyabadde kyamaanyi. Ate era njagala kubasuubiza nti tuli mu nteekateeka emuzimbira ekijjukizo oba ennyumba wali we yaziikiddwa era tugenda gizimba ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi guno, wabula tukyetaaga ssente. So wabanga ddeewo abadde mukwano gwo wanga omwagala ng'omuntu togaana kuyita ku namba zaffe eyange oba eya budunyugunya okuweerezaayo ky'oyina tuzimbe ekijjukizo ekinamuweesa ekitiibwa. Ekyokubiri tuzimbe ekijjukizo abantu kye banalabula kuba ekituufu nti w'otunuulira Mubende district oba Greater Mubende n'ogitunuulira wooti tosobola kujawukanya na Baby Deo. Abadde bendera nnene nnyo mu district era nkubiriza abakiise ba parliament mu district y'e Mubende, ba ministers mu district y'e Mubende, ba councillors n'abakulembeze bonna n'abagagga mutwegatteko tubeere nga tusobola okuzimba ekijjukizo eky'omuwendo nga bwe bazimbira abantu abalala nga Paulo Kafeero Hamani Basudde tubazimbire ne ba artists. Kino leo kyatuuse ku Baby Deo naye we tuba tuli mu kwogera ku ky'okuzimba ekijjukizo nammwe mufeeyo kubanga olwo tuba tutandika enteekateeka nammwe ey'okubazimbira because nammwe mugenda kufa. Buli muyimbi mugenda kufa naffe tugenda kufa. Okufa kya tteeka. So naye kino kye tusazeewo ekyogamba nti tumuzimbire ekyo kirina kye kigenda okubeera nga kyongera kuba artists baffe. Bangi ba artists bafudde ne bataziikibwa mu kitiibwa naye nga balina ebbulooka libongedde ku ggwanga. Lwaki tebazimbikirwa kubanga bannaabwe tebwafangayo. Oli ye waafa abaamaze emirimu gye. Baby Deo yafudde mullo nalabye nga tumuteekayo. Kati ekisigadde kiri kimu kulekawo abantu we banaasobola okugenda ne bagamba ono ye Baby Deo yayimba Kawanga. Ekyo kye tugenda okumuzimbira. Twasigaza olwedda amabanja gali mu miliyoni nga 3.7 mu kuziika kubanga tweyambye bweyambi naye still tuli mu kutoba nabyo tuyambe abayinawo kye bayina musonde tutongereko. Ate era ne muba temusonze temwogerako bigambo just musirike busirisi temusonda. Mpulira bamwogerako ebigambo bingi oluusi ebiruma ebirala bya busiru n'embiraba bula birengamba kati oyo akyogedde wa busiru okukkiririza mu nnono Deo kyabadde akkiririzaamu nze nkikkiririzaamu nti si kikyamu kubanga ebadde ndowooza ayina kwagala kwe. Okukkiririza mu nnono si kikyamu yadde kubanga eyo ndowooza ye nakwagala kwe. Ekyokubiri atirisitiko yakkiririza mu nnono gy'ategeera obulungi ey'obuva bwe. So Deo abanga abadde musiru okukkiririza mu gyenvudde we kitegeeza ate abakkiririza mu gyenvudde omuleete basiru nnyo. Deo abali mu mulangira nti abadde musiru okukkiririza mu nnono oba mu layini ye kubanga ye Deo abadde agamba nti nze akkiririza mu Katonda. Katonda tonda eyatonda bajjajjaabe omulira bulungi. Kakati oyo Katonda asigala yatya y'omu ate amukkirizamu yatonda baani bajjajjaabe. Kati ye ekyenjawulo ye mmwe ababadde bagoba empewo nti musaba empewo zigende ziboneeboneyo ye abadde akuŋŋaanya ate enkuŋŋaanye azibuuze mwakola mutya okulaba nga mmwe mwabeerawo mwakola mutya. Abamukyamu tugambe okusaba n'ogamba nkutula emizimu gy'abajjajja nga abaafa kutula amasitaani. Kakati okutula emizimu gy'abajjajjaabo abaafa naye nga naawe oyogeddeko ekigambo bajjajja nga naawe oyongeddeko ekigambo bajjajjange abaafa kati ogyekutulako w'obanga eri gy'ogenza olinawo emirembe oba mutuufu naye abaliyo ng'olwedde tebalinaayo mirembe
bakyama okwekutulako emizimu gy'abajjajjaabwe era gye gibabonyaabonya. Okitegedde bulungi ekibabonyaabonya kwekutulako emizimu gy'abajjajjaabwe tebalina abalwanirira. Nyina ekintu kye njagala okugamba buli muntu eyeddira olunaku olwaleero, buli muntu ali wano ku TV eno nga weddira, njagala nkugamba ekigambo kino nti ekimu ku kabonero akalaga nti oyina ennono n'obuvoobo kwe kubeera ng'olina n'ekikama okola ki moova moogwa bampita kyanzi neddira nte. Webale nnyo ekyo kyekiraga nti nno olina obuki era buli ow'ente muganda wo era ndowooza temukwana bante. Okitegedde bulungi kaakati ekyo kyeki eyo kaliki eyo bano gye baali banaazaawo abantu gye twagala okuzza kubanga tugezezzaako ebintu byonna biganye okukola. Okitegedde bulungi biganye abantu balokose babbiddwa bakutte sente zaabwe ez'ekinaku bazisonze kanani tezizimbiddwa bazimbyemu makalina. Abalina amataka mu makyaki gonna mu Uganda gaabwe gaabwannannyini si g'abantu. Abantu abalina kyaki nga z'abantu be balina kyaki z'obukatuliki ate nabyo ebyapa biri Rooma tebiri wano. Abalina emizikiti buli lunaku balwana. Okitegedde bulungi ate nga be bagezezzaako okubeera n'ebintu eby'abantu. Abalina amakyaki g'obukristaayo awo bagamba mbu eyo kyaki ya bukristaayo yaffe ffenna abaki abakristaayo. Naye omulokole akeera ku makya nga yakola kyaki abantu ne basonda ssente awo wennyini we yagikola n'atundawo agenda n'ava mu bulokole n'aba bulungi. Okitegedde bulungi kasita alaba nga tekyakola ki tekyafuna. Omulokole okumanya buli kyakola kiba kike n'abagezezzaako okugula awanambu nno mugambe mbu mubanje mbu tubanja sente zaffe simanya zakana ne bababuuziza ya nnyoko. Mmwe muli bantu bannabaki abatategeera gye mukoma era naawe n'otayiga nti nno mwabbibwa mwatomera. Oli yali akoze ennono ye ng'ayita mu bulokole akola ensimbi abeere bulungi n'abaana be naye ate abuulire n'abantu abaagadde bayifunemu ebyokuyiga bayowe emino. Bannayuganda baavu obwavu bungi mu Uganda. Emitima gy'Abannayuganda giyaayaana giriwo ku ssuubi y'ensonga lwaki balimbibwa. Bannayuganda tebannaba kuvayo ne bavumirira ddeewo ku kyokkiriza mu nnono naye engeri y'okuziikibwamu ebikola ebyakoleddwa n'okukwata omusalaba ne bagumenyaamenya kyekyabadde ekibi Bannayuganda kye basize complaininga. Omusalaba kyabadde ekibi okugumenya okusinga abaayo kya Bayibuli. Kale we tuba tugeraageranya ebigambo bibiri mbadde njagala Bannayuganda bantangaazemu oluusi nemerera okutegeera obulungi nti gwe nga tonnaba kuvunaana yamenya omusalaba we bakuleetera yamenya omusalaba naye yakwata ekibiriiti nayo kya Bayibuli aliwo asaana okugenda ku kalabba. Akabayibuli tetukagira kuba tetukalinaako bukakafu nti yapyoza zookya tetugendayo nnyo. Obukakafu tewabulaba gwe buli sawa obeera lwaki gwe buli sawa wekkiriranya? Ekibuuzo lwaki buli sawa gwe wekkiriranya tokiwulyanko nti waliwo omuntu yayo kya Bayibuli ng'amusumba? Nabiwulira naye sibinaako evidence. Abo balina evidence. Tugende ku bano be twalabyeko ddala. Yamenya omusalaba ng'omuntu weyayo kya Bayibuli. Okitegedde bulungi. Igwe nga tonnakomerera yamenye musalaba gwe yayo kya Bayibuli ye wamukomeredde ki? Wamuleka n'ono ogenda muleka. Kyenzikaliza kiri kimu. Bannayuganda buli omu akkiririze mu kimuwa emirembe. Woba olaba nga mu kubeera mu ddiini gy'oli oli mumativu ng'olina n'emirembe I advise you tolondoola birala weekuumira awo. Abalaba nga okudda ku nnono kyankizo nga kibawo emirembe temulinda advise ndala mudde ku nnono. Abaagala mu busiraamu nga balinamu emirembe temunoonya advise ndala mubeere mu busiraamu mwe mulina emirembe. At the end of the day enkomerero eri wano ku nsi. Enkomerero eri mu ggulu. Anti nze sigiinaako bukakafu teriyo yali akomyewo n'aginyumiza. Nze bajjajja babajjajjange baafa dda. Sinawe yali akomyewo kunnyumiza ki nkomerero. Nze manyi nti enkomerero yange ku nsi wendifa paba n'engenda emagombe nga emirimu gy'oku nsi ngikoze eki? Tokkiriza mu Katonda. Nzikiriza mu Katonda. Tokkiriza mu Bayibuli. Nzikiriza mu Katonda. Katonda agamba atya mu Bayibuli? Katonda si yagamba mu Bayibuli. Nzikiririza mu Katonda eyatonda tonda. Omanyi Katonda omumanyi? Katonda yetonda. Katonda oyo eyatonda bajjajjange Adamu ne Eva. Ompuliriza bulungi. We yamala okubatonda ne tuvaamu ffe ffenna. Nze
omumwabo mwe nava muba Adamu nani ne Eva ekimbuzabuza ku ddiini zammwe just kiri kimu ekimbuzabuza ku ddiini kiri kimu eddiini zino Katonda we yatonda Adamu ne Eva mu byafaayo bya Adamu ne Eva tezoogerwako era bagamba ekintu kimu nti Katonda ye yabatonda era gwe baali bakkiririzaamu era we baali basobya Katonda. Kakati bino ebintu ebirala bizze byeyongerako kusinziira kwani ku Katonda. So nze ndowooza nti nze nganze neeyogerera nganze nze nzikiririza mu Katonda eyatonda eggulu n'ensi. Tokkiririza mu Bible. Sinagambako nti nno nzikiririza eno sikkiririza eno gambye nzikiriza mwani kiriza mu mwana we Yesu Kristo Mukama waffe yafa n'azuukira. Oyo Mukama wammwe yafa n'azuukira wabanga ddala mwana wa Katonda nja mukkiririzaamu nkyanoonyereza. Basebo ne bannyabo abasiraamu ate bamukuba nnyo. Disclaimer, basebo ne bannyabo abatulaba ne Mwoyo Mutukuvu atuluŋŋamya bintu byono si byange wabaddukanya cyane. Olwa ddiini ki? Ni mukristaayo. Nkusaba onyweza obukristaayo oba obuyinamu emirembe. Wowuliranga nga bitagadde nga woobibala si we bitambula ate weenoonye. Njagala okunnyonnyola nti bannayuganda bano abatulaba ebitundutundu 87 ku 100 basamize. Ekibaawula ku basamize bano abaabadde basabira bebideewo bo baasabidde mu lwatu ate bano bannayuganda bakukuta bukukusi. Uganda bajogerako ng'ensi ku nsi ezisinga eddiini mu nsi yonna. So ekyobusamize tukijjewo. Bazoogerako ewa. N'ensi yonna ekimanyi. Bazoogerako ewa. Bajogerako mu nsi yonna. Uganda yensi erimu eddiini, buli ddiini yeejagaanya. Weebale nnyo era wogamba mu nsi erimu eddiini n'eddiini y'ennono nayo yeegajanya ate eddiini y'ennono nno egenda kwala kubanga ekibadde kiruma abantu nga balowooza nti nno okukkiriza mu nnono kukkiririza mu sitaani. Omusajja yababuuzizza kati wano sitaani aliwa? Twanoonyeza sitaani nga tetumulaba, yavuddeyo abatizza. Ayina be yabatizza. Maama nnyabo yavuddeyo abatizza enkumuliitu y'abantu. Abantu bali emyoyo gy'abantu giri mu kuyaayaana, gibbiddwa ekimala, ginoonya eyo tebabba abasawo abaganda nga babbe bantu wano. Kankunyumiza ekiri mu nnono nakyo kitegeere. Oli musawo Muganda. Kankunyumiza ekiri mu nnono wandabako nga ali musawo Muganda. Si buli ali mu nnono nti alina kuba musawo. Kankunyumiza ekiri mu nnono. Tuyina ebibbo by'abajjajjaffe mwe tutereka ssente. We tuba tugenda okusaba tukwata ssente ne tuwaayo mu bibbo. Obwavu bwe bukuluma ng'ojja weewola. Ng'ogamba bajjajja obwavu buntwala mu mpole yakakadde nazza. Okitegere bulungi kubanga ekibbo kikyo kiriwo. Kyova okwata akakadde n'okeewola mu kibbo. N'ogenda n'okola by'okola. Wokanoonya n'okazza mu bitundutundu n'okazza. Kaakati teriiyo muntu awaayo mu kibbo kya kyaki oba ekereziya yonna asobola kgenda ne yeewolayo. Nkubuuzayo ekibuuzo. Osobola okubalabalamu nti nno omwaka guno mpadde mu kibbo ku kyaki ya Kanani emitwalo 8. Naye mpulira nfa neetaaga emitwalo 2 kangendeyo ngambe musumba ku ssente zange zenzize mpaayo. Mbadde nfunye ekizibu bangoba mu nnyumba mpolayo emitwalo 2 n'akomyawo. Katonda gwe waziwa yaani? Katonda gwe waziwa ye bugingo oba tetugendayo eyo. Naye ssente okiralifayinga abatulaba, ssente ziweebwayo okukola mirimu gya Mukama. Emirimu gya Mukama gye gitya. Ennono weesingira we wano. Essente ze tuwaayo mu nnono tuziinako obuvunaanyizibwa. Essente eziweebwayo mu ekereziya abaziinako obuvunaanyizibwa baki balala. N'olwekyo sinnabagamba nti nno mukkiririze mu nnono mwe mugira mubonaabona we munaalaba nga bibatuuse mubbiddwa ekimala mugenda kudda ewammwe. Ate woba ogenda ewammwe genda kola ekintu kimu, longoosa empewo z'ekika kyo. Womala okulongoosa empewo z'ekika kyo lindako nati ontaataaganya. Womala okulongoosa empewo z'ekika kyo kola ebibbo, kola n'ensawo y'abajjajjaabo. Sonda ssente ofuna ebizibu genda weewolezaayo ozannyisa obulamu. Mukama mulungi obudde bwonna ekiseera kyonna. Omukama mulungi Katonda era ze mbeera ze oyo tonda. Era ze mbeera ze waawo. Ekituufu kiri bwe kiti. Ssente ziweetekebwa mu kyaki ziyambako kutambuza mirimu gya Mukama Katonda. Emirimu gya Mukama Katonda gye gitya.
kwe kusasula tugamba abaana abakuba ebivuga okubisaaviisinga ebyo nabyo yogera bituufu kakati ssente ezijja ziwaibwayo ku kyaki ya Kanani emyaka gyonna gikoze ekyo abantu gye bagiweesaayo ekisente ezijja zibwewaayo omukulembeze oba omusumba aluŋŋamizza endiga ze n'azigamba essaawa yonna Pentagon tujja kugizimba ebindala zino eziwaayo 1/10 kuba waliwo specific account kwe zigenda eza kyaki kati bana bawaayo 1/10 kiwaayo biki ziyambako okutambuza emirimu gy'ekyaki omuli ebivuga mbulirayo kyaki emu mu Uganda erina accountability ya ssente zeekoze omwaka nezebikoze omusumba eza Kanani omusumba Bugingo ze bawaayo okuzimba Kanani azogera mu lwatu era azibagamba then zino endala tosobola ziwa accountability kubanga waliwo omwana agamba ngenda kuddukako wano ate leeta ki lyanda lya gundi ne bamuwa waliwo obuntuntu obutono negamba nti naye ez'essabo ze bateeka mu ssabo naawe k'obeera gwe ng'ogenze jajja asimanya akulagula biki oba mukikuba eri mu kyaki zibandiga fe abagobezi tubandiga musabo baba baki lwaki balondawo tuyita ndiga abagoberezi mu bisolo byonna kubanga endiga za ddembe zigoberera bugoberezi gamba kyekino njagala mwawule obusamize njagala mwawule ennono ku busamize no kyekino obusamize kyeki ennono yenva oyo yensibuko yo nti nze era abalokole balina ennono buli musumba g'olaba mu nnono y'obusumba ayina eyamukola eyamufuula omusumba era agamba ono ye taata wange mu mwoyo ekimu eky'ekkumi gyakitwala ono ye taata wange muki mu mwoyo kakati oyo taata we mu mwoyo ye nnono y'obulokole era balina ne bajjajjaabwe mu mwoyo okitegere bulungi nti nze nava mu musumba yiga naye nze we mmala okuva mu musumba yiga nze pasita Siraaje naye nze pasita Siraaje nkoze pasita Ivani jajja wa Ivani mu mwoyo yani yeyiga eyo ye nnono y'obulokole era abalokole balina ennono kati ennono temujawule mu busamize waliwo abasamize ababi abaloga abantu ebintu ebikyamu abagula obuguzi amayembe oba ebyawongo okubikozesa otuukiriza ebigendererwa byabwe eyo si yennono nze gyenjogerako nze ndi ku nnono y'empewo z'ekika kyo enva mu nsibuko yo nti Jemba Joseph jajjaawe ompuliriza bulungi omugenzi batiibwe yalina omusirikale we ejjembe lubowa ompuliriza bulungi nga likuumi ate lizadde tuyina nakazadde ompuliriza bulungi tajja tubuulira wano bintu bitaliiyo kakati tugende ku nsonga ey'okumenya omusalaba tugivuddeko Sheikh Umal alina kyagamba eggwanga wano eno omukulu Sheikh Umal ogamba otya taata era tuli live Kachumbali TV ndi n'omukulu Jemba abadde asomesa abantu ennono ne ŋŋamba nga ye agamba nti abantu kati bakyuse badde ku nnono zaabwe mu byobuwangwa Jemba mutabani wa Kiweewa omukulu yakulembedde mu kusonda ssente ate Sheikh Umal tuli mu kusonda ssente za kuzimba amalaalo ga Ddeewo na nnyumba ng'ovudde ku nzikiriza ye ssebo tukwetaaga kubanga Ddeewo muganda waffe nze naawe njagala amadaala ago nteeseteese okugazimba bw'omu naye njagala Ssaababbi Jjumba aligaweesa amale okumenyawo bye yayogedde mbu ye alina ssente nnyingi avuga emmotoka ya bukadde 8 Bugingo avuga emmotoka ya bukadde 6 njagala akkirize nti munaku talina ssente nze nzije nzimba amalaalo ga Ddeewo nzekka omuntu avuga emmotoka ey'obukadde 8 ayinza okulemwa okuzimba amalaalo ag'emiliyoni 12 kakati obuzibu bwe muyina mugattika ebintu ebitalina kugattibwa ekintu kye tuli mu kukola okuzimba ennyumba ya Ddeewo tuli mu kikola nga baganda ba Ddeewo era mu nteekateeka eno n'olukiiko oluddukanya ekyo
ne saa bamuyitaani oyo saaba kabona Jumba taliiko oba okitegeera taliiko naye nga yakolerayo Katemba yenna Katemba oyo bw'agamba mbuki ate yagamba yakulira n'ennono alimba tiyakulira ennono eyo ani akulira ennono ebyo bye yakoleddeyo byonna si yakulira ennono tezigendangako mbuulirako obuwangwa n'ennono ennono ki eziziika omulambo mu keesi ekeesi eyo manyi bagiteekamu masuuka maki amasuuka naye omuntu n'omuleka mu keesi mu kifo ky'okumuggyamu bamuzinge mu mbugo bamuteeke mu ttaka nga tali mu keesi ebikeesi abireseeko mbu ate buwangwa mu kunnyonnyola ekyo yagambye nti Deewo yali yagamba bamuziike mu mbugo 40 buli lubugo lwa 800 sente ziba nnyingi nnyo kwe kusalawo bamuteeke mu keesi era bwe wabulabye ng'afukamira mbu yabadde ayogera n'omuzimu gwa Deewo gukakkane yakkiriza mbu talina ssente yakkiriza nti talina ssente kubanga Deewo baba yagamba omuzika mu mbuga ezo zonna ate n'atugamba ate tewali ssente nga bwe yatuuka nga yakatuuka gye baziise Deewo eyo yatuukayo saawa 2 ez'ekiro n'asumululirawo live n'abagamba ntuuse byonna ebikwatagana okuzika kwa Deewo tutuuse tugenda byemalira kyankubye encukwe oba yali ategeeza ebikwatagana n'okusabira omwoyo gwa Deewo oba yali oyo yazzenga Sheikh Umal we tunaakuleeta okusabira omuntu nedda ssebo yazze atuuse Deewo abadde muntu we era amumanyi era abadde kabona ntireyere kabona era amumanyi kyokka nga akomerera omwana wa Bendi emiguwa n'emitayimba n'emisumaali egyakabi fenga ffe oba nganze omusajja omugezi Sheikh Umal mmanyi bulungi nnyo nti Jumba aligaweesa yakulembera ekisinde oba ekibinja ky'ababbi be tuyita abatwazi okiwulira naddirirwa ono omulala eyeyitala tuzipe zikuba tetukirinaako bukakafu tetukiteekako ekyo ati nganze nkirinako obukakafu kuba olw'ensonga nze nganze Sheikh Umal akabinja kakulembera ababbi Jumba aligaweesa nkamanyi n'abalala nabakwata ne mbasiba n'abalala mbagina bw'oba oyagala mbaleeta ne mu kamera n'abantu Jumba babbye ompulira bulungi abantu Jumba babbye bantuuseko nga beekubira enduulu Sheikh Umal ku kintu ekyokubba n'abantu bye boogera saagala tubigendereko lwa nsonga abantu bayogera ebigambo ku ggwe kennyini nga nawe bakubalira mu babbi era nze kennyini nali ku interview emu ne mbagamba ekyo ekintu kye mutalinaako bujulizi temukyogera ku muganda wange omanyi nze ndi ku mazima kino ekya Jumba nkugambye nti kyawufunze nkimanyi nnyo abantu mbalina baagala kuvaayo ne mu kamera ne bw'oba nga Jumba awakana mbajjeyo mu kamera gwe bw'oba ng'owakana ng'onoobasasula bajje mu kamera n'obujulizi munaabawa ssente zaabwe nze wembasasula nfunirawa nze wembasasula siina gye nfunira era gwe kati njagala Jumba amenyewo ebigambo biri bye yayogedde bw'agaana ngenda kuleeta abaana mu kamera boogere mu vidiyo bwe banaamala okwogera n'atabasasula gu Jumba ngenda gukwata Jumba mwetegefu eri abantu bonna abamulwanyisa ate agenda kuwangula alina empewo z'abajjajjaabe ali ku nnono abamulwanyisa ng'alina beyabba tannabasasula lwatasooka n'asasula beyabba waliwo neyakabba obuwumbi bwa Kanani naye mumugamba asasule muve ku bantu tewali abanja ssente za Kanani nga yali aleeseeko wadde olwataano gye bali nange mbaleete mu kamera abaali bazireeseeko nga bazireeta bajje Sheikh Umal omusomi weddu w'ennansana abanja ssente za Kanani nti twagala Pentagoni nga yalina obujulizi nga yasasula nkubuuzeeyo ekibuuzo Sheikh Umal mwekubira wemma mugamba kukwata babbi abantu wuliriza obubbi mu Uganda bulinga obwakkirizibwa n'ababba amabaati mu lwatu tebabakwata ebyo by'amabaati sibimanyi saagala kwogera ku bye simanyi
njogera ku bino bye mmanyi. Sheikh Umalu Wangi. Sheikh Umal oliwa. Wendi wange ewaka wano Sheikh Umal yetaga tumunonyeemu bino abingambe maaso ku maaso. Ndi kumaliriza kukola ku bantu bange wano ndi waka. Sio kumaliriza kukola ku bantu bo tujja kwogera akawunge. Sheikh Umal nkwagala wano. Inshallah. Amen. Okay. Sheikh Umalu yeeyamye okuddiza abantu bonna. Alina kyasobola kuddiza. Aba Pentagon yennyini bamubalanga omutwazi. Era bagamba mutwazi. Ate no ye akasima tukata amakomera emirundi mingi. Buno bukokolo bugeyaŋŋana. Just waliwo ekintu ekyazze. Kiri mu kutwala ndiga. Kakati buli ndiga gyeri, buli musumba gyali abadde alina endiga. Oba ya busiraamu ng'ayitira mu bwasheeke, oba ya bulokole, oba ya bukatuliki, balaba babatwalako bammemba baabwe buli omu ali mu kulwana. Awo Jumba wagenda owangulira. Kubanga abantu ekigenda okubajja eri bakooye okubbibwa nga tebakyusa bulamu. Omuntu akkiririza mu Sheikh Umalu emyaka 6 tazimbanga nnyumba. Ono amugamba dda ku nnono ye. Senga balidda ku nnono ne bakyusamu obulamu katono, abantu abalala ne babalaba nga bakyusizza obulamu, abantu bonna bagenda kudda wa Jumba. Ate Jumba alinayo ekirungi ekirala. Takugamba mbu jangu okkiririze mu Jumba. Agamba ddayo ewammwe mu kikaakyo otereeze empewo z'ekikaakyo. Bwe bigaana ng'olaba tolina busobozi butereeza, jangu tukuyambeko tutereeze empewo zitereera. Gyebali empewo zitereera. Munnange kankubuulire. Ezewammwe zaatereera. Nkugambye empewo zikola ki? Ezewammwe zaatereera. Okumanya ezewaffe zaatereera. Tolaba obulamu nga bwakyukamu. Maama nnyabo. Ekintu kiriwo ekiti. Empewo zitereera. Wabula empewo zitereera zitya? Empewo zeetaaga obudde. Nze siina mpewo ku mutwe. Ompuliriza bulungi? Sigenda mu ssabo. Nze ndi musajja mulangira. Munono y'obulangira n'obumbejja. W'obeera n'ebizibu. Ogenda bugenzi n'ofukamira ku byoto by'abajjajjaabo n'oseesaamu n'okuma omuliro ne byota. Bibeerawo ebyo. N'okomawo n'ogenda mu ndeku n'obawo omwenge n'obawo amazzi. Okitegedde bulungi? Gye ziri nze nsibuka mu Ssekabaka Kikulwe Ekaaliiti. Ekaaliiti gye baawummuza omwoyo gwa Ssekabaka omubiri gwa Ssekabaka mwensibuka. Ompuliriza bulungi? Era nsibuka mu mutuba omukulu mu ggomotoka wane Ssemuto. Nze ebizibu ebinsukako nga nvuga emmotoka nga ngenda Ssemuto. Nga ngamba bajjajjange ebizibu nga bisusse. Nga ngula enku. Ompuliriza? Nga nteekayo. Nga nkuma omuliro. Nga nkuma ebyoto by'abajjajjange. Nga nnywa ku mwenge. Nga nziwa. Tojja kuwabya bantu mu linnya erya Yesu. Bawabya. Mwe mugira mubonaabona. Naye ate abalina emirembe mu bulokole ne mu ddiini gye muli nammwe mbasaba mubeere eyo kuba mulinawo emiki emirembe. Naye ali gy'ali nga toyina mirembe. I advise you dda ku nnono. Njagala kwogera ku nsonga ya nga tumaliriza. Njagala kwogera ku nsonga ya National Theatre. National Theatre balonze obukulembeze. I think balonze abantu. Balonze abantu. Kubawabula. Ani gwogenda wabula. Naye be balonze bo bamanyi. Nawidde mu Bebekulu yagudde mu bintu. Bebekulu yagudde mu bintu. By the way Bebekulu ne Chameleone mbawagira okujja ku board of trustees ku gundi ku National Theatre. Bayise mitendera kinga balonda. Egyo gye gitali mituufu. Emitendera mwe bayise si mituufu kubanga tebalinayo administrations oba associations z'abasindise. Naye ekintu kya Bebekulu ne Chameleone kyatandika dda okuva ewa Salimu Sale mu COVID nga ayagala bagende ku board eno. Wabula ebigendererwa byogenda ku board bye byetaaga okola ki? Okutereezaamu. Mbuuza bitya. UNCC tugiinanga ekifaananyi kya art mu Uganda. Kubanga gavumenti bo oyogera nabo balaga nti gavumenti tebafandinga kimala kusobola kukola mirimu gy'abantu bali mu art sector. Era y'ensonga lwaki n'essaawa zino ojja ku National Theatre naye nga tosobola kunywawo ccupa y'amazzi ya 5. Weegali. Njagala ove wano ogende mu woofiisi yonna bakuweeyo eccupa y'amazzi emu ya 5. Gavumenti tefandinga National Theatre. Wuliriza kye nkugamba. Lindako. Lindako. Tojjaako.
kyensobola okubagamba ali mukungulirira neme kwogera mazima naye ngenda googera pozi gwakola edit ne wanya mbeere bulungi mwera ensonga ya National Theatre tugenda gikwata yokka bagambye tugenda gikwata yokka naye kambawo abantu abalondeddwa eno message egamba cabinet ye yalonze abantu bano among the members approved balonze Professor Okaka Opio nga chairman wa board. Professor Okaka Opio ye chairman wa board. Balonze Fina Mugero Masanyalaze kwali ku board. Balonze Bujingo kwali nga member ndowooza. Balonze Bujingo mmanyi Annington kwali ku board. Balonze Lilian Mbabazi kwali ku board. Balonze Richard Komekech kwali ku board. Balonze Dr. Joseph Mayanja. Balonze Moses Sali kwali ku board. Juliana Nauma kwali ku board. Naye okumanya kyebali mukola bali mukola ekintu kyenjagala batunnyonnyole. Lwaki bagenda buli chairman wa board balonda okuva mu layini emu. Bano bebaddeko ba chairman ba board of trustees eya UNCC balina Mase Okero wa Northern chairman wa board, kwaliko Odongo wa Northern, kwaliko Engunyo wa Northern, abaddeko ye Sam Okero avuddeko wa Northern, azzeeko ye Professor Okaka Opio wa Northern.